Taufik Media yuji ogamba otya this time round nkuletedde olunabe Owenkudi Festival ogamba otya Owenkudi Beach Festival Enkudi Beach Festival kiri kitya brother ezo tusanzera mu nteekateeka 18 ogw'omunaana ero beach I know okuyingira mutwalo kwesatu kwebiri ne ku miliyoni 2 abantu bagende mu kidomo okiwe liri paze nako zino gwali ko sebo amen olinga amasanyalaze ekitiibwa kya Mukama abantu bakutwala kakaba wakoba kuba hiti myaka emeka emyaka gibadde mingi nga 7 naye twebaza abantu okutuwa akaaganya ne batukomyawo mu matu gaabwe ekikulu batuyambye ne Katonda omanyi kituufu Katonda tuba tulina omwesiga ennyo ddala liri pazo omanyi nze n'ebintu byenkujjukira kutono nnyo emabega wali eri Allah akusaasire ebiseera biri we wabeerera ng'oli ku kitanda naye weebale kujja feesi yo yalabika nnyo yadde nali sitegeera bulungi Ibra Keys weebale kujja bambi ebbombo mu ddwaliro Nakasero wantambulirako nnyo Ibra weebale mikwano gyange embangimanyi ab'emyoyo emirungi abambeereddewo era from there okuva ku kitanda nojja n'oluyimba ne Pastor Bugembe olwa era ne Musumba naye kamutwala akadde akamwebaza lwannyamba nnyo funafunayo bu booking kwa Musumba tayimba bivulu kati buli gye bayagala ng'oluyimba olwo nga bayita yonze nga ngatta Pastor Bugembe naye mwebaza kwegamba bw'oyitamu yo process n'otereerera ddala kati oli kalasa n'otereera ekitiibwa kya Mukama n'otukuba enkudi ennyimba zikyajja nnyina ensujju enkudi bizinesi y'amagulu efuna kiralu masanyu ga bulangiti kyendiko nsiibula busiibuzi ensujju taitezo zijjawa olina ndi musajja munnakyalo ndi munnamasaka ate nagamba abantu bampe chance bagenda kulaba liri pazo yani nnyimba nnyo lwakuba kale abantu bo tebakimanyi n'ebigambo bijjawa pazo kyekyo kyengaye ndi talented nnyo bwe kituuka ku by'okuyimba n'okwewaana neewaana mmanyi lwakubanga mu Uganda abantu tebawa abantu budde naye abantu kye baba bamanya nga ndi mu kamera y'Ibula mmanyi okuyimba nnyo nno just bakama bange njagala banyambe buyambi mukwata omugambe omanyi tuli ku Nkudi Beach Festival egenda kubeerawo nga 18 ogw'omunaana naye weewaawo twayogedde ne president wa federation omusajja oyo mukwano gwo nnyo munnamasaka kimukakatako twamubuuziza munne ku nnyimba agenda kujja mwebaza nno era njagala okumwebaza yaguze tikiti y'Enkudi Beach Festival emiliyoni 2 Kenzo ate Kenzo yampaayo era kibeera ekyokuyiga abantu bangi Kenzo abawadde ssente ku federation naye teboogera abalidde ssente z'omwana oyo muveeyo muwe obujulizi ate nga toli mu federation gyendi kuba kati yakulembera twamulwanyisa ne tumulemererwa omuntu bw'omulwanyisa n'akulema mwegatteko era nagenda nenfunamu ne mukazi wange nkulwanyisizza onnemeredde kanzije kwegatteko tuwambe gavumenti n'akwokya nanjokyayo era muweera obujulizi yeebale era ffe twakulira ogamba nti wadde ye yavudde naŋŋamba mbu nayimba ennyimba abajje zaayita embi bunaye n'omulangira olw'okuba nti yayimba sumbuusa namulabye nga mwagala mmuteeba omanyi mwaba amawulire mu Kenzo nze mumuteeba mwade mwagala muteeba naye musajja mugezi naye obuyimba abulina musuuza alina sumbuusa tondope kanjagala kulya sumbuusa tugenze ne Namutova buusa tugenze mu ndongo si mu bbaala ate nze ennyimba ezasinga omwagaza abantu nnyo ye Kenzo wa leero ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana babosi bange sijja kwogera nga amagulu nga wanise mba batyobodde bakama bange abo be mpapa buli kimu akamotoka mwenna ekyangira be bagula tokalabye nedda Mukama bw'akuwa ekintu ekirungi tokikozesa kujoonyesa bantu ate weebase ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana ero Beach Entebbe bakama bange bajje bampagireeko Ibula okeere tujja tugenda kulya embuzi ffe tusulayo bannamikago banywanyi Ibula Dankani bamasembe bonna babukenya media tusula mu mbuzi banendooza muwuli ekitulemesa abagagga okubajjako ssente kubatya era nze nalaba abantu bagenda ewa Bobi Wine ne bakankana nze bwensingana bwe lasita siri bulungi nze ndi muwagizi watakuleebeeta nnyo nze Bobi Wine yampa ssente nze Bobi Wine yampa yali ampaddeko emigaaga
Hazo okuba oluseka era oba akuba Bobi Wine okuba oluseka. No, nze Bobi Wine apase. Ng'akyayimba nga president. Na sayini nze nno omuyimbi nkakuleetereko kanyirira. Vani janga abantu bakulabeko. Yono vani. Otya kamera. Tejanga obuze ku bantu. Mugaye muyimbi. Kayimba. Lunabe music teri mbasajja. Eggaali ya Lunabe music bawala bokka ate balungi. Baja Luna bafudde goali wakati. Ate bevuga tuula ku wano maama. Ayimbo zambe. Tuula akatebe. Oyo ali mu Lunabe. Ejategedde. Empa kweze gaali zammwe ze mulina. Era mnena ne beewunyambo mulina eggaali kati ono yakola ku bya security. Ninga president wa Libya Muammar Gaddafi yajjanga wano nga bakazi be bamukuuma. Gwe nkwata akondabe. Tubuzeeko. Oli otya? Muve ku bigaaligaali byammwe ebyo bye mulina. Nempita waluzungu nnyo goluzungu. N'emmotoka avuga nze gaali yange yonna abagiriko beevuga. Towulira bwawunya embeera ekyuse. Byebyo bye nali nkaayana ne bakaba mujja mutuwunyirira. Bakoppe eggaali ya Lunabe. Bamuyita Vanessa akola ku security yange. Vanessa akola ku security? Ya ate ayimba. Banike muyimbi? Ya. Yesebo. Nedda ze bintu nabikyusa dda. Era ngenda ne mbalaba eyo nga mulyawo ne ngalaba bano abavubuka abato. Eggaali yange eri smart akano kawulira empunya. Kawunya bulungi. Kali herethe. Katiisa. Eggaali yange eriko bakyala bokka ninga president wa Libya Muammar Gaddafi. Essebo. Ate beevuga. Kati nzija mu kifo nga totegedde nti wendi. Tuli bakambwe. Wanji mama. Tuli bakambwe tetukumye ne bakuuma. Nkwataako. Balinde. Mutulinde mu gw'omunaana. Kambuuze. Okuuma bweru bane mu njoto. Buli wamu. Kati gwe bwompa shonyumirwa. Oyinza okulowooza osasudde nze era kati bapromota bakitegedde. Gwompa sho n'olaba ku bawala abalungi b'olwawo gwono wali omulabyeko emakindi. Kati nozo otegedde kye tuliko. Bamuyita Vanike. Kakati ebyo temubimanyi temubitegeera. Muddidde eggaali muzoonoonye nakugamba Kenzo yekka yabadde anvuganya mu by'eggaali kuba ye yali yaba smart wire bavubuka bawunya bulungi. Kati nze nagenza okulaba eggaali zino nga zirimu bavubuka bano bavubuka abasumbuyi si muzaabuze ze ne ngamba eggaali eyange ena kuba yanjawulo mukwate genda omukwatire eri kati nze eggaali eyange yabawala bato balungi bawunya bulungi beevuga eggaali eriko ono yali ku luti ate bakolamu ki ebyo bigaaligaali byammwe ebyo Lunabe ze n'enkuba mpya nnyo ate ayimba bulungi nnyo kayimba ennyimba zo social media kwezi nnyo Vanike social media zonna ziri Vanike official otegedde nze ndoza naye tosigadde kyekimu sasa Lunabe atambula naye kye tuliko kirasi ndala nnyo Lunabe kati olina omusanga agamba nti akuzaayo Masaka tebakkiriza Katonda kuba banzijja emakindye bangamba boosi waffe tosobola kusula makindi olina kusula munyonyo makindi empitawo temundaba security eba ekola kino kyokoze tewali yali akikoze muve ku bigaaligaali byammwe biri ebibeerako abavubuka ababbi b'amasimu abawunya engatto naye lumu nakulya webazaako kufiikigaza mbu balina eggaali ennungi abagira namugaali naye eggaali yange agikoppe kati eggaali ebaddewo mu kibuga ng'eyugumya ngimenyeewo nze alina eggaali entuufu ninga pulezidenti wa Libya Muammar Gaddafi bakazi bokka be bali ku security esebe eri expensive kubakawooko kasika sika bulijjo kunya bulungi kyovudola nakugambye nti bwe tubagamba nti mweyonje mubeere nga mulabika bulungi bano abaana betuwandulinga oyinza omusiiga embeera etali nnungi gwe kawulire bwe kawunya otegedde obeere ng'olabikira ddala buki ne mu matu muno mugenda ne mugira enfuufu y'emakindye kyusa leeta neekuno obeere ng'olabikira ddala buki ewaffe si bye biri ebyokukyafuwala ziri eggaali zammwe
Sategedde mu tujja kuvoola mu kamera muno. Yonna baate kati yafuuse kirala. Buyonjo maintenance y'eggaali ogiraba. iPhone 15. Emmotoka Subaru new model. Atambulira mu SC. Bigambo bimpeddeko. Abeera ku nnyonyi. Erunnabe kuruno. Eggaali enkuuma. Ebimuli ku ggaali zammwe ogenda balaba mu Nkudi Beach Festival. Tuzinire mu Weema weebali. Buli buwala bati mu Nkudi Beach Festival nga 18 ogw'omunaana okeerangako ku Ero Beach. Ninza nosulayo kenda bye ku ggaali. Ozirabye banyirira balina obubiina bulinga ttena bato bati. Overnight. Omulaba yakyamawa. Tewali. Omulabako enkovu yonna. Muve ku bana abakazi bamme balondaaganya ng'eggaali z'e Masaka. Twavaayo dda twakuleka mu kubonaabona. Okalabye babiwulira yakufa ennaku y'ogwomanyi. Tebagenda kamusobola. Nina baba bakula okuvuma bakuvuma iki. Balagirire banoonye ennyimba zo wamma. Mutegedde. Awe tuli. Bwali nakulabako ng'ogamba nti bapromota tebaddamu kubira simu luli baali bakwerabira. Yanerabira lukululi buno tonkubira simu. Waliwo bapromota ababadde nange. Abatambudde nange bambi ne bwe mbadde nga sirinaawo ndongo. Abambeererawo. Naye kw'omanyi okubeera nga walaba promota nga asemba okukubira genda okula emmotoka nga yakafuluma wiiki emu ne bannange bw'oba okudde. Bannange tulwali. Waliwo promota gye yankubira nasemba okumuwuliza olimba nga lwakafuluma wiiki 2 lwakakwata ne mubuuza tofanga okyaliyo n'ambuuza ffe tubaayo n'angamba ggwe oli wange ne mugamba naye ku myaka 8 ndiwuwo genda olabe ku bya security byonna ndowooza olabye. Nedda totunuza abateesi bangi akaana kattu kale akaana kattu kafe okisegedde tosobola nzinja kugulawo emmotoka oluggi tosobola kale bali very expensive. Omulabe nga tayambadde budaaki mulungi ng'embwa z'abadaaki. Embwa z'abadaaki ozimanyi? Abadde okyenyumiza promota. So promota ye munnaakubeereddewo naye bannange nammwe oluusi abatwerabira ennyo tubulwa engeri gye tukola ki. Omuntu yakoma okukubira oluyimba bwe wagwa tiyadde n'ogamba yalaka. Era twala omukisa okwebaza bapromota abambeereddewo bambi. Basajja bange baakasimu entebe naye nno basajja bange basajja bange beeba boosi ankubira ekikopo. Essimu eba tekyavuga otuuka n'olinda essimu yadde emitwalo 3 yali ayimbira obukadde notegeera nga tewakyali yadde akuwa emitwalo 3 nomanya giwunye omanya omanya tigiwunye endongeero sirabanga mulimo mubi nga gwakuyimba. Sirabanga mulimo mubi nga gwakuyimba. Mulimu oguliko abantu okupima amaanyi mpaka lwofa. Era njagala nnyo buli muyimbi afune yiti bano abaana amanyi abagaagala bagawulire. Omuyimbi weekubye ekifaananyi ku Facebook ng'oli mu saati yemu emirundi ena. Kiwagizi kivayo kiga owayo oyina lumu. Onaafiira mu lusaati lumu toyina byabategeerera abawagizi. Yes. Gwe mulimu oguliko abantu okutuntuza mpaka lwofa. Toddamu kufuna mirembe. Gwe kennyini obadde watandise dde emmotoka yange. Gwe kennyini gwe okyogedde wano
obadde ovuga emmotoka ng'etandise okufaanana. Ngira tukimanyi pasi ya bolo ekyakugundi akamyufu abapazi. Naye nga omuntu wa bulijjo eyinza omufaanana. Kakati ekyo tuliko. Abantu bavuga emmotoka ngituukane bakama baffe batusaasire. Eno endongo ye Uganda tetufuna nnyo kiri awo. Kye balowooza nti lunaku tunaakyusanga engoye. Omuntu aba ayambadde omutishaati gwe muleke agupositinge ku Facebook omwezi. Naye bakama baffe pressure gye batuteekako batusudde mu mabanja. Tulizooti nze mbasuga mami. Kati nebyowulira ebinankani ebyo bye balya simanyi ebiki. Ebambeera obulamu butuuka ne bibeera expensive. Tokyasobola kusula mu nnyumba mitwalo 15. Tokyasobola kulinnya boda. Tokyasobola kulya kamereko ku Salama Road olina kugenda Waaluuna. Emmotoka n'obeera ng'olina kufuna Uber. Obulamu ne bubeera expensive. Ate bakama baffe be tubyogerako nga bagamba lwaki mwepanga. Naye gwe mulimo gwaffe bwe guteekeddwa okufaanana nga bw'olaba owa poliisi nti ayambala ki? Uniform. Naye kati bo bakama baffe kyova olaba omuyimbi atuuka okufa nga talina kayina twakuwagira. Sente wazikolamu ki? Wazinywamu omwenge? Waddanga mbakazi? Naye ng'akaliro bakama abo be baakakuteekako. Kubanga omuyimbi nze bwe nsula mu nnyumba ey'emitwalo 15 nvaako ki? Naye gye wagipangisiza bakeera ku masimu. Owaaye gundi ono n'asula wano. Ono nno Liripazo asula wano. Liripazo n'anaabira wabweru. Ate abawagizi Walukaga yaŋŋamba ekigambo yagamba weegenderezanga nnyo. Abantu mu nsi kye bakyasinza okwagala kwe kuswaza omuntu w'erinnya. Ow'erinnya. Abantu baagala nnyo okuswaza omuntu w'erinnya gy'otalabangako. Danka ne wuuyo empale eyulise mumukwata ekifaananyi. Tewali buzibu. Kakati gwe ne weekanga ng'ojja kgenda ofune ennyumba ey'ensaamusaamu emasajja 210 n'emeka. Bapangisa banno olunaayitawo mu katawulo nga weewujja n'ebbaafu yo ne sabbuuni wa ddimi lya ng'ombe nga baga wuuyo Liripazo. Kale nno ye muyimbi ayeepanka kyokka n'abeera ku TV. Wuuyo agenze mu kinaabiro kunaaba ekya public. Naye bambi ali bubi. Omuyimbi yenna n'asula mu nnyumba ye 15 kyokka asula naffe. Ffe twali tumanyi bali bulungi. Bali bubi. Omuyimbi kyava abeera mu depression. N'abula nagaka neekweke. Ebambeera bambi. So bakama baffe batutegeere tuli bantu nga bo. Ne boda tuzirinnya. Ewa mama Najibu tuli awo emmere. So we are not special. Tuli ba bulijjo ate era bambi omulimu guno nagwo gwa kisiru. Bw'oteekeddwa okweyisa. Bw'otyo osigale ng'oli ku nnoobu. Si mwangu. Okay, wano wotaberedde na luyimba ogambye nti obadde wagwa. Boba president bakunoonyezaako. Pakati ndaba kuli busy bakunoonya okufa obufi. Ne luli bakunoonyezaako. Bakunoonya. Yakunoonya oba okyalina makulu ki? Sesekerayo. Ebintu ebimu tubiyige. Ensi bw'eti. Bw'etambula. Bw'oba tolina kiddako. Mu butuufu oba tokyalina makulu. Tulwane nnyo. Ne Allah Katonda ono ow'obuyinza atusaasire. Kyovudde olaba bwe naguza akamotoka kange era njagala okwebaza bakama bange abawagizi. Akamotoka ako kavudde mu bbo. Bakama bange. Simbano bakama bammwe. Olwo ndi omwana bambuza abakazi abafuna abagabo. Nze tebasobola kunneegomba ekisooka sirimu sirina 6 pack. Baagala nnyo abalina 6 pack. Bali baagala ng'olina amaanyi omukakambula uluutu 2. Kwaba abakazi abo abaana abalina basuka mami omanye ekizibu kye bali. Nze saagala nnyo 6. Ayagala nga ku makya. Saawa 4 ku 6 ku 8 piga wewe yake Maria kukutula lukizikizi. Kakati kyekyo kyekugambye. Kyekugambye. Allah atusaasire tubeereko nga bwe tuba. Kubanga ekyamazima bw'oba tolina makulu tobeera na makulu eri bantu balala. Kufa abasajja tunyiikire nnyo okukola. Nnyo. Tunyiikire nnyo okukola. Mu kunyiikira ennyo okukola Allah alirabira eyo. Wabula ku kyenjize Katonda teerabira bantu be. Gwe keera nga bwe wali okeera ng'emitawaana gye teginnakujjira. Tofa kuboogera, sinziira nga bwe wali osinziira mu kusooka.
Katonda ono alaba atuuka n'alaba ng'ensi yonna yakuleka naga muddu wange kankuze n'emirimu emirala si kuyimba kwokka eri bannaffe abakola emirimu waliko bulaya n'agaana wakola bizinesi n'egwa keera nga bwe wali okeera bw'oba alina ssente ne zikuggwako zinoonye nga bwe wali okola ki gakulukutira gye gaali gakoze eki ogenda kuddamu osituke ekyo kiwaako obujulizi buli muntu abuusabuusa atunuulire enze ku bizibu byenda byene byempiseemu addemu amaanyi leero asituke oluvannyuma olw'okuva mu genda ogula emmotoka awo waliwo ennyimba mmeka ze tutawulidde mubiwulira ziringa mmeka okutuuka okufuna enkudi abasiguze bajooga mutugyeko omusolo biva muntu oyo muva ddi ku lujja mpa ku ssente omwana omuwala nga tebabiwulira nga tebalina kye bawulira koggwe nga tebalina kye bategeera kaakati otuuka n'ogaa kubanga bannayuganda tebakukyawa nti bakulinako omuzibu kubanga omulimu gwaffe gujjudde okusoomoozebwa abantu baba baagala music bo kye bakubanja kiri kimu era omuyimbi obeerangayo nogaa abantu bakukyawa tolina kye wabakola gwe baleetere music omuki nze baalinga bakiŋŋamba gwe pazo tutuwogganira buli lwena omanyi nze ndi muntu ebbanga lyonna abadde ngaayagala obutava ku noobu abantu babeereko nga bandabako n'ebyobufuzi buli kimu nkyogerako naye ng'abantu banga gwe nno totuwogganira twagala music twagala ndongo pazo totuwogganira omanyi omuyimbi akola ebintu by'ekisiru weerabira nti wajjira ku music abantu bakwagaza ki va mu sita nti va by'ekisiru tebagenda kugana ne bw'onaakola ki ne bw'onaagenda notta maama we want music era nze simalira budde mu stand nga bwe nategese enkudi beach festival bakama bange be bansaba era enaku z'omwezi nga 18 ogw'omunaana bajje bakole ki bampagire Kwero beach naye nammwe njagala okubeebaza temunkubye enjawulo ba YouTube ekirungi nti nze ate nkuze nammwe oluusi tuyomba ne twetabukira ne twevuma ne tweyitako naye ate ng'abooluganda enkya ne tutabagana nkyebaliza Katonda nti abantu bonna abali mu system bandabyeko nga mpambana kakati ennyimba zonna ozikuba abantu nga tebabiwulira naye ofunangamu obudde nawuliriza nnyo ennyimba z'omusajja oyo Ronald Mayinja Mayinja teyabuzabuzanga nnyo bawagizi be yakwatanga layini emu mu bbandi we nedda nga n'ekidongo takikyusa nnyo bakunoonya olina omusango gy'oyita olumya nnyo abalenzi ogenda okwerumya omutwe ogenda okwekadya otegeera bakubasajja baabano oba onoonya mu nsi emirembe tiyakyusanga nnyo kidongo kye wava obuzibu ku muyimbi obadde okuba bbandi aye n'oyingira kadongo kamu ate n'ova mu afrobeat ate n'oyingira dansolo yensobi gye twakola nze najja nnyimba muntu evuge laga w'abavubuka laba bwenva ku noobu ntandika okubuulirira abantu nga baŋŋamba ffe b'obuulirira ffe otuzaala otugamba okuva ku lujja omanye ebizibu bye twafunira ku bufumbo gwe tetujja biwulira byewulirize nyina n'ennyimba ze sikumenyedde nga zaakoma wange mu nnyumba mwensula yadde olukuba olugundi ogifuna oti idea ya gundi yenkudi kumanya bakama bo kye bakwagalirako bakama bo bakwagalira ku kidongo ddayo bakubira ekidongo teweegeziwaza nnyo tobakinga nnyo toleeta gita Bukenya nnimbye toyimba gono mbadde ŋŋamba nti abawagizi tebaagala nnyo kuva ku kyewabakola ki kyewabagirako oba oyimba bandi sigala muki kati buli lwotagalamu nga babula n'omuntu eyakyusa eddiini takkiriza okuwa bujulizi mu kkooti kati n'omuntu akyusakyusa abantu ababulijjo ekkooti y'abantu mubuusabuusanga mu bintu byagerwa kati ono yagiramu omundu evuge bano bona ba Bukenya baali baata singa basajja bange
nga Bukenya kyakwata essimu nga buli lw'omukubira essimu alandi eno Kasanda naye bannange okugwa kubi Bukenya wali wajyawo Bukenya wali waluna genda ogule emmotoka n'oteekamu obwongo ozzeeko endala abantu nga balaba aba bawulira ng'ebitontome ekimanyi nno abantu tebaziwulira ng'ennyimba bawulira nga ebitontome kyokka yakubye oluyimba luyayiriza olunaku omanyi lwe ndikuba nali ne Bukenya ono ku Salama Road nga mugamba Bukenya naawe owange wankyawa tokyandabawo Bukenya wankubiranga ne tugenda e Mulungu ne tuliyo ekyennyanja nangamba Pazo ennaku zino endongo oyina atono ne mugamba Bukenya ekigambo kyongambye kangende mu studio ate jjukira akatambi kagundi ke kaali kayitingana kati tikya Senfuma yajja akyalire ku muyizi aze ne kondomu mwenda alinga agenda okwebaka ku ngamiya bakwate yali agenda okusula ng'akola ono kyeyayimbako yasuza azina bwe yasuze mu magulu ene kiwatu bwe kinyumirwa omukiri olwakasindikira Bukenya nangamba ono nangamba kati oli era namugamba tukola nsobi ebifaananyi bya Senfuma n'omuwala yoboteekako ku kuki ne mugamba Bukenya bajja kunsiba nangamba aggwe kola ekyo mpaka kati yerina video terwina ate nno nkyabakalakata era ababadde bagamba lwakuggwako kati lutandika butandisi sinnakola video tugenda mu video kati ali video wena ajja lujja kubanga lupi sinnakola video kakati gwojaji ng'enkudimbwe ena gyeraga enkudi tennafuna video okimanyi nti ono ayina ennyimba bbiri ziyamaze dda okukola nayagala zifulumya niye enkudi ekyagamba sirina wenziyisa aba yerwanyisa aba alwanyisa luli ate luveewo okategedde akantu ako enkudi efuuse enkudi kati tegeeredde nti neggwanga ddala lyagala bintu ebiti yono bweyabadde ku TV kusanyuka omusajja n'ayagala omukakkanya ng'alaga nti n'ennyimba zo si nnungi kati abakubi b'amasimu omukazi yagambye nze oluyimba lwe lunnyambye ne bizinesi yange ntebuuza atunda omukazi atunda kyo owaye bawuliriza omukazi yagambye tatwogerera ku nkudi va ku nkudi ani kati kyolina okumanya majority y'abantu mu ggwanga bategeera nedda abantu babafuze nnyo emitwe ne gigwa eddalu abantu balinze enkyukakyuka yabula aye teriiwo abantu ebizibu nze enkyukakyuka nagivaako olaba yerabika olaba w'essuubi lyange saakugamba Bukenya nagenze onootera omubuulira omusajja eno gavumenti erina abasirikale abaddugavu ng'omuzindaalo guno bali bakuba embooko nako mu bbala bakabaka lwe yali agenda e Kayunga niyo wayijjajja mwami basajja baabo bakweka wa basajja alina abasajja abaddugavu gwe tebatera kuvaayo olowooza batera kumala gavaayo simanyi baavaayo nze nabalaba omusajja yawewenyula kyali wange sasi omuyita Jofugundi yali twalinga tuyita naye takisi e Bwayise lwe balemesa Ssaabasajja okugenda e Kayunga e Bugerere omusajja baterekawo abasirikale abo abaddugavu balinga engatta eno balinga omupiira gw'emmotoka tebatera kufa babeera wa omusajja yabaterekawa kyomulaba ye yennaku eyagaza abantu ennyimba bweziti ng'olya agamba lwafiirako ate oluyimba luno lukoze ebintu bingi mukole waliwo YouTube yali akwana mukazi w'oyo ate ono yali alina ebiyimbayimba byali kale abantu babiyita biyimba byasala ebikono ono bagala mujoga bakasa yakuba enkudi tunyonyolemu oyo namugamba kubanga namulaba asindika message bwe nviira ku mukazi nja kwambala nangagwa alaba afunyemu ssente kakati ate nange namujoze kubanga maama Faridi namugaye kakati eno paso gye babadde bamanyi ate kati nze ku wano wasula motoozi naye agenda kunta Mafaidi omugambye nti ebadde nfaanana oluseke twalwongeddemu kati nze oluseke ndukuba balina ate kakati ne bwe nakuba oluseke ogenda kuvaamu omutwalo gunyambe ki sula motoozi kyava akwata siyenta nekola airport taxi wetyo bwe tubala
gwe totyanga kalubirira mugagga omugagga aliwo okumukalubirira yensonga lwaki Katonda yamujja mu mwabaki abaavu omugagga mukalubirira emirundi gyonna bw'atakwata simu kerewuwe ku geeti ekyageza muganda wange yabaddewo nnyo mu mbeera embi bano babimanyi ono akubeereddewo oba naye yabadde yadduka aliwa abeerawo mu Bukenya mweyagazi naye bambi Bukenya wange tanvuddeemu olucupa abadde ng'alugula mpola mpola era senyina abasajja bange tozannyisa naye ebintu bikyuka olaba enkudi egenda kutwala ebungereza e London Bukenya ngenda muleetera akawoowo ate oki yakola ensobi omanyi ono ebbanga lyonna tatupromotinze apromotinga bakazi ye chairman w'ekibatu mu ggwanga Duncan naye Duncan abakazi bakusaze ebbanga lyonna lyoba promotinze towasizaamu yadde n'ogu yadde okubazaalamu omwana ezo zo ssente bamuwadde naye Katonda akukubye ebbalayi interview nakusobera kunsomera totupromotize totuyambye adda ku Muni TV n'awaana Duncan nga banange Duncan nga mulimu gw'omutwe Duncan awaana omukazi ku TV n'ogijja nako nga gwolinga atafulumiza luyimba yayimbye bulungi vidiyo nnungi yayambadde bulungi ffe mu vidiyo sebo tuba tuzinyumye naye Duncan abakazi ke bakusale ate buli muntu ayirawo ennyo omukazi omubiri ajja kiwulira ajja kuvaayo makoofu beera naye basajja banno nze nga mpromotinze nnyo abasajja ani gwali opromotinze bangi ani naddala nga nkyali masimu gange Bukenya Duncan ya promotinga mbuuza abasajja bo okuli Bigayi oyo omu okuli Sevens Kenzo sebo abasajja bonna sebo na promoting bakola okugira bati ne era bakuwangayo bakuwangayo naye abakazi opromotingira bwerere wani yagamba nti promotingira bwerere waliwo abantu abagenda okuloza ku bulumi bw'abakazi gwe obulozezaako Serekita William Capex Nsubuga nze waliwo abantu benjagala baloze nga baale mu tupromotinga igwe era njagala oviiremu awo ebbanga ly'opromotingidde abaana abawala abayimbi oviiriddemu awo Allah yeebale Serekita Williams ye yabakoowa yagenda bweru Capex Nsubuga banange kapa apromotinga abakazi ebbanga lyonna Capex tasayiningayo muyimbi musajja bebaza mangu omagoba kirabika oba ayitayo ate dictator yabayamba dictator Mark oba n'ate dictator dictator wabula bambi dictator Mark bw'ova oli mwenzi mwana wa kitange oli mukulu okimanyi ebbanga lyonna lye namala ne Mark Dick abako nga azunga n'abawala naye waidireyo mukama nedda yali akuula bakuule omanyi Mark dictator Mark yali mwepansi yalya ate gundi ya promotinga Jacob omutuuzi Jacob naye ze mbeera Jacob ebbanga lyonna naye atambulidde ku kiwatu na kibatu Jacob obuzibu bw'alina akyamuka naye abakazi beebale kumumenyera mitima abayimbi Jacob nga yafunye omuyimbi omuwala ate ng'abuulirira ebyala alina program ya Africa Corner nga ajja kuba koona ku leediyo mumubenga abatafulumiza nnyimba naye yeebale abakazi abalozezzaako obukambwe ekisanyusa ku bakazi b'omupromotinga ng'abagagga bamupasula nga bamugulira emmotoka ey'ebbeeyi kawondo toddamu mmulaba ng'osigala kuba mimiro ffe basajja bamwe tubaawo abakazi abo omuntu wa ssente bwajja ng'awasa tayinza kujjukira nti waliwo agereddewo emyaka 3 olaba omugulira emmotoka n'awaana amugulira amafuta kamukirozeeko mukirabe ne mutukyawa ate baddagala sibanga abakazi si mmere ekivulu ekyo kidimu abakazi si mmere naye waliwo abasajja abagagga abalozezza ku bukambwe bw'abannyinaze abayimbi
nga babulozezzaako mu kibuga. Naye abawala mwebale nnyo mwebalire ddala kummenyera baddankani mitima. Ate bwe mumala nga mujja mutuzungirako Pazzi oli wange nga tompromoti nze. Bungereza bakoze dabboki. Nze nakyali wange ali Bungereza genda n'emmwanyi n'omulondo genda ne Kachikumi Tereza amaka ne Kafumita bagenda akafumita bagenda kate Bungereza ngo omaze mu jimu na kwezi nani stop kiri na misana kongo banzite ogenda ne Karobo nofuna kusinga omugo kali akapo bakasipule karuba obera mu kisaawe nofuna injale bakakuba obulumi bugenda kayina lwogena atako osobola no keku kayina lwogena oba ngambira tange ne pain kira bankuba omusuwa bazijeko bogenda kutraina bulungi maanyi ne sente tajazi kwanza sente zemwe no yimbira ntono sente zogenda okuyimbira ntono zigwera mu bantu bogenze nabo na nnyonyi kati zogenda okufuna eri ku stage nabo abakuzize bali ko ino malina ino tukanga shebula ina kwezi suba kiri pazo otuka bula bibiri ate bwe go malinda atano kaita no bokola ki ngende nako okunywa kafe kano ka mikosa kamikosa omusongola emmwanyi Kafumita magenge ntada josibide omulondo omusekule atoka teko ne Kachikumi ajajja bolo abazungu ate najukira obuzibu bwalina buli bumu bogena musiba wala bato banga bakulu toyina yo agenda obukulu siga matino ogenda mulabako oyo okunywa musibwa jirewo obogera oyino teekako ebitamiiza n'ebyamanyi enkola gye bayita okwambalagana obukanzu naye temubatiisa bammami nzize mmazeeko kamikosa mukenya akapaati nze nyini ng'omuntu omulondo nene yambuuzizza bazaatuuka ddi ne mugaa pazo ngenda mubuuza lwakola ki lwatuuka abala bonna tebababuuza babuuza omuntu ati ate oyagala oviireyo ogendeyo n'omukazi mukati azo kyawulira ayagala nnyo agendeko ne mukazi w'embwa alambule oyinza ovaayo nga tolina kyolina nga tolina wadde 10 enkola ya mwannyina omukazi mugambe nti maama siri omwana Choze Beki ayagala bbaawe atambula naye aliwo yenna nedda naye kale sibimanyi nnyo kyemmanyi ku Choze ate Choze Beki ekirungi kye kyemmulabyeko omulenzi wetamuti ne bw'oba weeyisa oba security ebaawo oyo omwana mwesigwa otulabe bannabuddu bwe tunyweza obufumu si mwenna naye nga ye nti antujukusibirire waliwo yankubidde nambuza otuuka ddi era ssaawa yonna ogenda kulaba simu yo bakugamba oli bulungi enza n'okusooka okufuuwayo ng'okyalina Uganda omira Kachikumi nga tolidde bulungi naye nabiyimba byonna wulira omusuwa ku musuwa wulira omusuwa ku musuwa abaana banyumirwa omukiri agamba genda mpola gireke n'etambula abaye owadde ki anankolobola owulira mwashi wemula ate mulira abantu kujjongera bujjongezi buli kigambo n'ekiba bijombu kiwemula bikyusa bennyini babikyusa kulemesa muntu agwina ati aluteko nnyo agenda okutwalako emanchester asooke kwasema anti wulira kye nkugamba naye bulire kannambule omukisa gujja lumu bulamu leka banvuge Bukenya nsooke kwase naye no ettiimu yange gundi yagenda kutwala kwase oyagala ki t-shirt ya Arsenal muzannyi ki yenna nzija kwewandikako eryange ngenda gireeta ono agenda okuwandiikirako munaku yajja okutwala ku yaso kuba naye muwagizi wa Arsenal naye bugambe bwompulidde ndi fresh and clean namuno kebayiza kutamula oito namusiimuula kebayiza otama n'obusiimu namumaze dda Bukenya wamumaze kamwongeremu ne London ogenda genda nabo ngenda pakiti nnya kamwongere ekko anti Bukenya naawe teweerabirira genda n'oguba n'onsobera ne nga Bukenya nanti toli bubi nga Duncan kapere jaha lero kapere hali jangu
atandikire kakamboze nezirugala gy'oddugala kapere wano nzirugala terera gwe wenda wagubye asidde obwedde oli era kusiimule ne mmatu naawe ssebo kati laba bw'obeera ogubye nekambuze liri paso kati kyogamba obuntu obwo wabuguze nga togenda kunaabako oba wanga obuntu obwo bwaamu amazzi kati gwe towulira ng'embeera ekyuse kati nobugenda kugwa ettwe sente mmeka zino zeeyonoonye buli obuntu bukuyambako kufuna obadde olina ebbogumu mu motoka obanga obadde olinawoweewuunye ate oddugala nnyo kati ndaba ekipaketi kigenda kuggwawo ogula ekirala nenzirugala gy'oddugala n'aludde ogiraba kiki ekikudugaza bizibu leeta nkunyigena kata trapu wafadde obadde obulako kikuba mukono kati awo nno kale owulira otya ampulira bulungi ate tuddamu kwekwata mu feesi kati oguba bwammeka akakaaga sigenda nengulamu emmere sigenda nengulamu amatooke wakaba matwafu n'afumba olabye endowooza ezo byoleetera abantu ako kamanyi nsobola okugulamu eminwe gy'amatooke netwalira mama wabanga afumba kapere lwaki liripazo zakuwayo kolabo liripazo lwaki takuwayo kolabo wayimbako nze nayimba sina bano ono liripaso agenza okujja sakunyumiza bwe batukwatira ejjubba batukwatirako ejjubba wano bwe tubeeredde kati tulina luyimba kapere akunyumiza olugendo lw'ejjubba kapere bamukwata omusajja omusudani amukwatira ku booda kapere yasimulirawo omulanga omusajja omusudani namugamba don't joke with we Sudanese we are war people you know you will bring your arrogance stops at your border. Take this man to the jail. Wamalabayo ogenda mu nsi ng'owulira ensi egyo baginyumyako nnyo bali abasajja bazibu nnyo n'olaba baddugala balina emitima mulo era ejjuba otanga omwana wano myaka 16 ng'alina enkebete wano ng'olwo obulamu bugenze nayo kabako kwatutwasa kapere yakuba omulango omusudani n'atuta n'atugamba mudde ku booda neda weerabikemu kozi ku booda twayita n'ayagala n'okunkuba empi batusibira mu kkomera ly'ekiwempe omusudani yatusibira mu kkomera ly'ekiwempe n'agamba you Ugandans you have fujo okay you pass from there you will see Otmanya, I know the thing we are. You mind? Don't cry. What are you doing now? You are crying. I'm crying now. You are sitting. I'm Sudani. Bukanya jatumalize. Bukanya programu yafe. Jatumalize n'entanda y'omusajja waffe evungereza. Kanjije. Kale. Oba entanda y'omukulu eggweyo agenda akola ebyo so entanda oginsibiridde ngende naki ogenda n'omukazi ekisooka tukozesa akakerende ako nga tolidde kyokubiri kyantuukako nkimanyi agenda kufuna ssanyu ofuna kamuzeeyo akabuuzi okumiramira ebyo bidagaladagala by'amaanyi omusajja yajja wano nga bamuyita ali miki yakyeyita nze ali gundi erinnya nze ali nkudi omumanyi musajja affe naye tava mu liigi nagamba nze ntereezezza abagagga b'omu makinde bonna okubatereeza by'omusuwa ku musuwa neŋŋamba bukyanga banyooma leero napa ak'okuteeka mu caayi napa n'ak'okugaaya
Tero kunywa kachai kangole. Nintumya chai ningamba kama chintu chonazona njagala mazi play. Natunda chai nakamba. Lero chagenda teka mu manga sacho. Teka mu biragala otadde mu mandule. Tekako nywa kagaya kubira omukazi. Bana abanyoma. Bagama kakolerawo. Yangamba lero genda fune sanyi. Teterezeza bagagabo makindi era buli omwa manyi. Genda ng'obuuza ali gundi. Eri atamanyi. Ningamba kankozese ku mpiso ogusemba ina briefcase. Atamba nayo. Ina briefcase mwe muli eddagala. Ateka amazzi nga nywa ngangaya nkubira omukazi nzija. Tuwa nyamugamba kugambe sikasanga mwako omunda. Nzija. Naswalira wa. Chichi. Ate binabi byakola. Waliyo oyagala ogenda kumubaaga. No sikumubaga. Nyongera munange sasa zituluma. Ngambuzi yadduwa. Kaze mitwalo 10. No mumalako eddakiika emu zituluma. Osino na mbisamu. Nedda omanyi lwaki omalako eddakiika emu mwe mukyamuka. Kati tunyonyolewa. Kati bw'oba nga toyagala kwanguwa. Bw'oba ng'oli mu kikolwa ekyo lowooza ku bizibu. Ate ebisale ebisinga abantu balowooza kulooni. ebisale ebisinga abantu balowooza ebizibu tebagira. Eno oli kuli. Kati ebirowoozo sooka obiteeke wala eddakiika 5 ziba za kasuka birowoozo yibanda. Lukungiri. Naye gwe bwonna eddakiika zo zonna ate watunula ku bbeero. Olinga kojja Kimbo omanyi kojja Kimbo yasinga okusanyuka olulabo. Eko bannange. Yasinga osanyuka. Kojja wange omumanyi nga alla tokyamuka. Obwongo butume wala. Butume kekyotera, butume ko kuzinga. Nyenye bugende Gaza mu ntalo ze. Eddakiika 10 ziberenga. Zotwala awo otandise. Oli kuli ne ogamba abantu eri abafa. Naye abantu abafa. Somalia. Kati wano tuyowesabira akatambaala ebirowoozo bizze bikomyewo baaka tuli action kuba kati tuve ekyogereza kati gwe gundi ono Bungereza agenda gisobola abimanyi sembimanyi ate bandi kutegekedde n'omusomo ngwakko tips zonna nzikuwa naye gwe obuzibu bw'olina ebbanga lyonna lye mmaze naawe buli lw'okwata ku mukazi okyamuka kati ye omwana akunyigira wano no ate abakazi bayaaye kati mukenya wange amaddu gaali nakyo ekimuyingira bwe kifunza bwe bwakyamuka bwakwata omuliro obola amulayira ebingi abakazi abo bwe babbe abakazi balina tteeka wano wakunyigira n'olayira kawundo bagireeta ekyama baba ekyapa kyange iPhone Pro 15 bagireeta naye nze ne bwonkyamula nkubulidde etteeka ebirowoozo sooka obitume akanya kunkyamulanga ne mukulowooza ku looni endoza otaberedde na hito badde amanya ina mangi badde olowooza ku luyimba akalanka Sula Motors genda ogule emmotoka oleme kufa nga toguze emmotoka genda weewole emmotoka oleme kufa nga toguze emmotoka baleke eggulanga mmotoka omanyi bantu bakola ensobi kyovula emmotoka bazibba agenda okujja emmotoka mu bondi ng'ebisumuluzo baabisala dda kakati gw'opaakinga emmotoka kyebava bagitwala kyova ojja wano ku Sula Motors bali genuine ekisumuluzo bakikwasa nga gwo kirina wekka tekirimu mukono muki mulala beesige Sula Motors kubanga naffe tutudde wano abayimbi tetubeerabeera nnyombi yetu bya kinyumu wane wa Sula Motors tutuulawo kubanga mwesigwa ffe yatuyambye mu mmotoka ebbanga lyonna kibanja mpola weekiri Sula Motors tabanjiriza Sula Motors omanye emmotoka bw'oba oyagala ogiwuliramu emirembe gula ku muntu atakkubire naye waliwo omuntu gw'ogulako emmotoka ng'olinga amuguzeeko obulamu ne Sula Motors omugulako emmotoka n'obulwa n'obudde kwegamba n'otalaba na ssimu ye gwe kennyini ne weekubiriza oba oyita emakingi okkirira ku kyebusaabala n'ogawayi kantwala emiliyoni emmeka 2 neva kuba n'abantu abaguze emmotoka nakkubirako emisana nakkubira ekiro n'emmotoka ye lwemuziseeko mu kkubo nagawayi empereza ezange ewa Sula si bwe kiri kyova olaba abayimbi ffenna tuli mu mmotoka ze tuli ku kibanja mpola ssebo emmotoka tegulika nga 18 ogw'omunaana Enkudi Beach Festival mwebale njagala okubeebaza mwebale kunnaagirako Kwero Beach Bukenya yaŋŋambye tusulayo ate ye aguze embuzi tunamala okuyanga ojja oŋŋamba ddanka nalangiranga bakazi tugenda okunnyonnyola Enkudi Enkudi ogyetegekera otya ng'ogenda okuzina ki
mulimu ne side effects tugenda zibulira ku olwo abantu omanya abantu bamanyi nnyo side eno y'amasanyu tukunnyonnyola ng'olaba buno obulango bwa sigala mulungi nnyo naye ate mubi